Senga Kulanama mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero atwaliddwa mu ggwanga lya Germany okujjanjaba ekirwadde ky'ekibumba. Jjukira nti ono yaweebwa emyezi 3 ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno olw'okuba agamba nti nkiddamu waliwo abantu abamu abamuwa obutwa. Ekitegeeza bye babadde baagala biveewo tebivuddeyo. Naye ng'ennyumba mwagiteekamu ssente nnyingi okugipangisa. Era baatuwadde nnyingi okugipangisa kubanga nayo ya bbeeyi. Senga ekitegeeza mu kunoonya ssente era mukozesezza byammwe okufuna ssente teriiyo nti oba gavumenti yamaze nebakwata. Teriiyo muntu wa gavumenti. Twongerako ssente zaffe ezibaddewo ate era Jjajja Jjumba lwaki tagendedde ddala okumperekera asigadde anoonya ssente kuba teziwedde. Kale olinayo akagambo kwolekera wadde manyi nti wali abatakwagala naye olinayo okwolekera abantu abo abakwagala akagambo kuva ebisenga kwenyembeera. bonna abadde banteerako okukkirika bampakakasa nti nja kudda abaana babakyali batono nnyo nga neetaaga n'abantu bannayuganda abamu banneetaaga era kiwuliramu nze nga nja kudda enguba nja kulinnyanga ngenda oluvannyuma lw'emyezi ebiri Jjajja yakubajja era visa yagifunye ekitegeeza no treatment ebeera ya bbanga admitted mwaka ebagenda mu admitted omwaka myaka kibumba ekyo nabagenda kijja mubategerekera emyaka omwaka ng'oli Bulaya nga ssente Katonda akuwa endwadde ate n'akuwa n'obusobozi bwazo. kati tusembeyo n'embeera gy'olimu kati nti wano weewulirawo oti ng'ogenda tumanye. Ekisooka nina okwegumya ku nnyonyi ebalaga nti oli muyiiyo ate bakutwala obune bwenfa balina okumanya nti n'omulambo gwange Jjajja Jjumba alina okumanya saagala gulabikeko wadde ate njagala abantu bakitegeere nti obulamu bwe bugazi. Ssente ze bannangira ssente tezigula bulamu ekyo balina okudukirira mu byonna essente tezigula bulamu kyebaba bategeera. Abadde bannangira atunda ebijja bya maama we sibitunze naye owanamaka Sudaani yapangisizzaawo n'atuwa essente tetwatunze ettaka tetwatunze eki ate emyaka gy'etaano weginagwerako nga tafuluma nga letulongoosa kifo kyange nga tuddamu kwebaka tuddamu nga twebaka ate n'ettaka lyali eritundibwa teryavuddewo lyasigaddewo. Olabye nti waliwo kintu kivuddewo n'amaka tegavuddewo gapangisibwa bupangisibwa. Kale batusabire obubi ate n'omuli obubi ekyewuunyisa. Hey, Senga Asidi ono alese bwina agamba nti fie talina siriimu nga bwe biyitiŋŋana. Ono agambye nti MC Kati yaleeta mwana muwala ono okuba nga tava mu rehab. Fie's family has informed me 100% Fie has never tested for HIV. Fie has never tested HIV positive. Fie is negative. Reliable information from her family member. Fie is not sick. Fie's problem is Katamba. Fie landed into the hands of a man that would rather see her like sink and get destroyed than him to lose a coin. Munange olwatuuka mbu according to family ya Fie nga atandika okuyimba nga Katsi ye manager we. Katsi nga atwala every coin that Fie was making. Katsi started sleeping with Fie. Katsi started to have conflict of interests. Nga buli bwalaba omusajja tunulidde Fie Katsi nga tekimuyisa bulungi. You know, etc.
Natandika nga Fiye people don't even book her kubanga bawe yali nebbuba bawe nga emirimu egimu agigaana according to families. Fiye atuukanga tebakyamuwa mirimu because of that chaos. Fiye nga bwe mumanyi ogenze ko out onyweddeyo omwenge bichi onyweddeyo chupa ozeeyo ewaka, you have issues with your baby daddy, you have issues with nga barwana omusajja nga amugana kino ntoyimba nayo tokola ki munange Fiye nga agenda addirira tebakyamubuukinga mirimu. Fiye aba ali awo omusajja yerangirira mbuno aina sirimu. Now that disturbed her a lot. Abasajja abalala eyali nayo ne bamukyawa. Fiye kati naava ku level ey'okunywa omwenge n'atandika okukozesa ebiragalalagala to cope. Bakwata Fiye, famire ya Fiye ekwata Fiye emutwala mu rehab. Ebiseera ebyo nga bamutwala mu rehab, Katsi nga agenda okulaba Fiye mu rehab nga ye mwennyini amutwalira omwenge and some of those drugs. Katsi, because he wanted to keep her in that state. Fiye akwata ekkubo avaayo agenda e Rwanda ne famire ye nga ye tutteyo nga batandika omukasolinga ng'abeereyo e Rwanda nga becoming better. Katsi agenda mu federation ayogera ne bakenzo bamugamba aleete Fiye bakole. Fiye Katsi nga agenda nga yengayirira Fiye e Rwanda nga amugamba komawo, the federation is willing to pay you money to do sensitization when it comes to substance use amongst the youth and Ugandan artists. Mumpulira bulungi nga bamugamba nkati Fiye tugenda kukola enti ye. Kumbe Katsi bamuwaddeko kasenti. Katsi bamala muwako kasenti ne bakozesa Fiye ne beetaza Fiye ne bagenda wano na wano bagenze mu masomero bagenze wa akasente nga Katsi yakatwala. Katsi teyakombyako Fiye wadde ataso. Webale kutulaba aba Newspark channel, likinga, subscribinga, towerabira okusharinga n'okukomentinga. Professor Bajjo wuno atabukiddemu omulwadde waffe gwe tumanyi Jayden lwakuvaayo mu maaso ga kamera n'aswaza aba Baba TV ng'ono agamba nti tebamusasula ebbanga lye yakolerayo. Ono yabadde ku show emu ne Chicken wabula Bajjo kyamukoze kikambwe naawe osaana obyerabireko. Mwana mukulu Bajjo munange ono Maama Blackman mbadde nkukubidde kubuuza ku nsonga za Jayden zino. Ate mbadde nkunyonyolesemwa ate n'ogijjako. Nedda nsonyiwa ebuuseeko. Omwana agamba mbu tebamusasula ku bbaaba ate gwe yamuleeta. Ate mbadde nkunyonyola ne nkugamba nti nze namuli commending ogenda ofuna omulimu ku ki? Ku bbaaba. Yalina osooka okukola probation. Jjukira yali alina atuliramu munno. Kuba program agikolanga babiri ne mukwano gwo. Abababa ne banyonyola ne baŋŋamba ssaawa zino tetusobola muwa contract. Naye contract tugenda gimuwa mu January mu financial yange ekoze eki? Ng'etutte. Nze ne mbawa suggestion ne mbaga naye omwana mugira mujja muwaayo amafuta. Nti akoze ebbanga kiba yali akoze omwezi gumu oba gyali ebiri. Ne Jayden ne mugamba ne munyonyola byonna nga bye byakola ki? Bwe byali. Ndowooza mu process y'okumuwa amafuta kuba balina omuwa amafuta ga mwezi gumu yali akoze ebiri mu December so yalwala November December. Sijjukira bulungi. Kwana bagamba muwengayo emitwalo 5 amafuta nga balinda contract yeekole ki? Eveeyo. Mu process awo ndowooza we yakola ki? We yalwalira. Kati mu kulwala awo saabifaako nnyo. Nze nasigala nkuba kikopo bamuwa obuyambi abantu. Ndowooza Alice n'amutwalira emitwalo gya 5 egy'amafuta gye twali twateesa mwogo omwezi. Kuba yalina ogenda contract mu January. Naye kyanneewuunyisiza nnyo nga naye ate
ali ku TikTok ayogera ebitakola ki Pakati kankubuuza omuntu ko obi opportunity okola ku TV dede katwasoma mawulire omwebaza kati bwe yagenze ku TikTok abakomenti ze bamuyambye eki ekyokubiri gwe tokola ku baba obanja si banja nze kasoko abanja Polite Nicola abanja Kambeze manja kugamba kisinzira nti waliwo abantu Katonda be yatonda nga Katonda yasala osira omuntu okubonaabula n'okumusitula n'okumugaggawaza ate Katonda okusitula akebera mutima Katonda yalemaza abantu yagongobaza abantu okimanyi batakimanyi badde sikimanyi sebo kakati bw'osanga omulema n'omusaasira olumu tomusaasira Katonda aba yasalawo alemale era bw'osanga omuntu ng'abonaabona nnyo nga mwavu nnyo oba nga alina ekizibu kyalimu olumu tomusaasira kuba Katonda yaba akikoze eki si kirungi mbeera zimu si kirungi ebiseera ebisinga buli kimu kuddukira ku social media kuba social media n'abaliko nabo babonaabona kati abaana balowooza bagane boolona amannya g'abantu ku social media nti social media erina kyeyinza okubakola nakyewunyiza nnyo nga kiva mwana kubanga nonale bwe yagamba omuwa $1 nze yayina ozino nanze n'otuzino nayo kakati guba musango gwani Jayden yani nti ateeka abantu ku bunkenke okitegedde njagala tubeere realistic shira bwe tubaga tulona amannya g'abantu omuntu osooka n'omwebaza ekisoko ku opportunity TV yani gy'ogendako nga tolina ba qualification mu Uganda wano mpuliriza TV yani gy'ogendako nti olumugenda kweyonoonera emikisa n'emirimu nga mulowooza musuula kati musobola kusuula brand ya baba ebyo mwogera ku TikTok tebiseera ebisinga buli omu aba n'ensobi naye kati bw'ogenda mu gundi ku social media noyogera abantu bebagala okuwulira ne bakubira enduulu ati enkero zaako ki kati babyogedde bazaako ki mbulira shira kubanga nze Jayden mwagala ng'omuntu nakikola ng'omuntu omukulu okuyamba omwana afune employment opportunity baba bakwadde employment ate kibi nnyo ate nekyokubiri nibo bandibadde nga ddala tebasasula ompulira si kirungi genda kulaga buziina wa kampani kuki ku social media yamusasudde social media yamuwadde omusaala gonna gwe batamusasula gwagamba nyagala tukule mu ndowooza tulebenga kulowooleza mukolo n'amannya g'abantu kulowooleza mu views na comment there is a future after views and comments oyo mwana amazima akimanyi namugamba nti bagenda kuwa contract yo mu January nze kennyini ne message ku WhatsApp n'ogirobeera ku probation ne period ya probation bajja kufuniranga y'amafuta ga mitwalo ameka 5 naye namwewunyiza naye simanyi nti abantu baba n'emitima emibi nga tomanyi oba n'ebigendererwa ebirala era sitamudamu muwuze ndika kuyamba muntu yenna musimanyi TikTok simanyi biki nti muyambe temukiddangamu benayambako baamala bo balowooza tebawogera ku social media ensi ebawaana kakyogamba Jayden tasobola kukubira baliyeko n'amuyamba Jayden kyeyandibadde akola yandikubidde baliyeko n'amugamba onale bompaayo omutwalo guba ogwa $1 yandiguumuwadde politely kyogamba baliyeko abantu bayamba tebamanyi kakati kankubuuze nti baba yesinga obutasasula yokka mu Uganda bwekiba nga tesasula ng'oyogera amazima shira price nga si byakabampaane nga si byaki baba ogibanja nedda nze sibanja kati gwe nga bakuzitegeeza omuntu gwe batasasudde naye aba alina takola kati waliwo omuntu asobola okujja ku TV n'omuwa omulimu n'abulinchinga contract n'alowooza jagenda woggane ku social media mbw akutiisetiise osasule nze siti ya social media zakati bogera ku social media noga ati budget asasula mfaayo walabye ebintu byabapromota bebatukubamu mbutwalya sente za sako era mutuweeko ku sente za sako mukulu kakale gwalabye nti binkwata kuba si bituufu nze nojja nogali wali nabadde ne basajja mibalaga twali mu state house musaba linawo bajjo $600 bajjo state egi sagambe nti yenna zirya ndi state ejeti nze bonyogerako ekyo nga si kituufu ngamba yenna kikola kubanga lwaki mba neewozaako nga n'aba social media baayuye enjala ebaluma era bajja commentinga bajja omunyampi bajja state bakomawo nga nabo enjala ebakola ki nze nfuna sente zange omwezi neeriire kiyamaani nsayininge wali ebibiri ngende neeriire naye nga akomentize ndi enjala ennuma aliawo terera kyakulya awula mukulu bajjo kankuleka mukama wange gasira mulekerawo okolona amanya g'abantu ne bulandi nga mulowooza tebulina kye buyinza okufuna mwetekako bikolimu
Yes, red pepper ogijjukira. Yateekanga mu Wano bwerere. wali agenda kuba abantu okusinga red pepper ne buli yakola mu red pepper mu yagwa eddalu abala batambuza bigere abala envuuza z'abakwata ku bongo abala bayavuwala abala bali mulago basitula mirambo wali omukozi wa red pepper ali mulaga asitula emirambo gusijja kwogera linnya kwa muganda wa mukwano gwange naye ng'akola mu ggwanika genda kolona yono n'amanya g'abantu ki buno obuvubuka bubula ne bufembwa tiktok bulowooza ensi yonna ebumanyi nibwo bujja genda awo bwogane bufune views bufune y'abagoga bataano kati baba basasudde nzira mushira towegonza Nedda mukama wange nga wegonza nnyo kiki ngenda kuddira mukama wange. nolinga ali mulaavu Nedda mukama wange osiiba bulungi. Mulenzi Kelvin Kayanja akyagenda maaso n'okuleeta bwina agamba nti famire ya Bobi Wine baddusa omwana waabwe Ssuubi ne bamugya mu ggwanga. Omuntu ampeereza ekifaananyi kino akola kweyalayimu naye kirekawo abafuutusoja bannange. Omukulu yatisse abaana ku nnyonyi n'atwala n'embwa. Nsaasira abaana b'Olivia Lutaaya, Yasini Kawuma n'abo abantu bazze boonoonerwa obulamu bwabwe mu bintu eby'ekisiru. Opportunities zonna bwe zijja omukulu wa benefitinga na famire ye. Abalala abali mu struggle be bayina si baana. N'otuuka n'okuteeka embwa ku nnyonyi egenda esanyusa abaana bo mu Amerika. Nga Yasini Kawuma gwe batta gw'ogamba eyafuna essasi eryalina okuba eriryo abaana be ne bonna basome tebasobola kumwafoodi nga tebalina abagulira bitabo. Famire ye yaguza njijjo tebalina wadde ekyokulya. Ababo basiiba ku nnyonyi kati wabatutte bali mu Amerika kwonjoyinga bulamu. Oli mu muzannyo na muwozi ne Museveni wamuvaako dda oli bw'atwitinga bw'omuddamu muli mu nkweka nkukwekule. Bannayuganda baafiirwa obulamu bwabwe. Baafiirwa mu bintu eby'ekisiru by'oyita struggle. Ne bwe wanoonyeza amalaalo kwe weekubisiza ebifaananyi wagenze wammwe mu kyalo. Nsaasira omuntu ali mu kkomera. Nsaasira omuntu eyabuzaabuzibwa nti olina omutima ogw'ekisa. Kumba okolerera abaana bo na famire yo. Kyogamba nti Olivia Lutaaya bosi abaabwe si baana oba bo tebali mu struggle. Bo tebaagala ku bulamu businga. Abaana ba Yasini Kawuma n'abantu abazze bafiirwa mu struggle baamulekwa bo bataata baabwe tebalina sacrifice na contribution ku struggle. Ababo be balina okwenjoyinga n'okubeera mu America n'embwa. Katonda ajja kukusasula. Essente kabazikuwe gwe koozirye obuzeebuze bannayuganda kobamalira obodde nayo ojja kukisasulira kasajja gwe. Webale kutambula naffe omulabe waffe omulungi. Teweerera kusharinga, kusubscribinga na kufollowinga.